abatula bana batuuliza ku Busiro Media musibye mutya mujje baleko gye mutusizaako engalo olunaku olwaleero abakosefu tubasaasirako abafiiriddwa abagalwa baabwe nammwe tubasaasirako netugamba nti tugume buggumi kubanga oyo eyatuwa ate era yaba atutte. Olwaleero tutudde mu byabulimi program byabulimi nga bulijjo. Erinnya Sali Alex Ekitoleko muzzukulu wa Mugema okugikutuusaako ndi n'omulimisa waffe buuza ku batula bana abatuuliriza ku Busiro Media. Abatula bana abatuuliriza ku Busiro Media amannya Sserugenyi Abdu balamusizzaako nnyo mwebale kutulaba mwebale kutuwa budde bwammwe bwonna ne mubeera ku Busiro Media. Pozi leero tuzze n'ebyobulimi era nga bulijjo. Yes, tukakasa bukakasa nti Busiro Media eddoboozi lya Busiro kwe litandikira ne lisaasanira eggwanga lyonna. Ababeerako oba abagibeerako nga temugivaako tubeebaza nnyo nnyini ddala. Kyemukola kya ttendo, tetulina kye tuyinza kubagamba okuggyako okubasabira obusabizi. Mukama Katonda abongere obulamu mubeere ng'era mugiriko. So nno gwanyumirwa ebyobulimi oba omulimi kalira tuula kalira tukuseeseetulire ebyobulimi olunaku olwaleero. Ssebo omulimisa wange twasembayo ku lunaku luli nga twogera ku katunda nga tutuuse ku mutendera ogw'okulandiza akatunda kamaze okuba amatabi tukataddeko emigwa okawa direction wa gye kalina okugenda. Era ndowooza we tuba tutandikira awo era awo nyine we tuba tutandikira mpozzi akatinye ennyo waliwo omuwuliriza waffe atuwuliriza nnyo ali walako yabuuza ekibuuzo ku nnyaanya. Mbadde nsaba olambulula eddakiika 1-2 bika bya nnyaanya kikuba yabuuza nti kika kya nnyaanya ki ekirungi kye nsobola okusimba mu biseera bino. Yali ateeseteese kati bwe tuba tetumuzzeemu tuba tumukozese bulungi omumenyeremu ebika by'ennyaanya by'ayinza okukozesa ebika ebirungi. Kakati ebika by'ennyaanya tulina ebika bingi naye obuzibu obwajjawo nti ettaka liri nti ate abamu muli beewala tosobola kukwata ttaka eryo dditwala ddikebera okulaba oba lirina kiwotoka oba nga teriyina. Kati obudde buno waliwo ennyaanya ezitawotoka ebika ngenda kusomerako ebika nga 3 then osobola olondako naye ate era nzija kubulira ekyandibadde kiyinza okusinga ku bika ebyo. Kati waliyo ekika kye bayita Rio-Gulandi oyo tawotoka otyo. Ne wabaawo ekika ekirala kyenyinza okugamba kiyita Fortin nakyo ekika ekyo tekiwotoka. Kati ne wabaawo ekika ekirala bakiyita Anso ne Anso tawotoka naye ng'ebigundi ezo zitambulira mu gulaamuzi. Kati kisinziira ggwe ennimiro gy'oba olimye obunene bwayo gulaamuzi z'oba ojja okukola ki okugula. Naye ng'oluusi tutandika ne gulaamuzi 5 ne tudda ku gulaamuzi 1000 bwe tutyo tugendera mu mitendera. Kati gwe kiri ennimiro gy'oyagala okulima gulaamuzi z'ensigo z'oba okola ki z'oba ogenda okugula. Kozi ekyo kati ennyaanya ezo era zibala naye buli emu eyinza okuba nga oba oluusi erina kyesinga ku ginnaayo. Kakati omuwuliriza oyo eyayagala okumanya ebika by'ennyaanya obimenye ebika 3 kati muwe ekisinga naawe kyokozesa. Kati kamuwe ekisinga naye ng'ebyo bimugambye nti byebyo ebitawotoka naye kyenyinza omugamba obudde buno sikubye kalango naye obudde buno tubadde tukyakozesa n'ennyaanya gye bayita Anso eyo kubanga egejja ate egumiramu ku ngeri y'ebirwadde wadde ne ziri endala zigumira naye ate eno nnyinza okugambako nti oba eyinza obba yeesingako obudde buno. Kati ggwe eyasaba ansa y'ekibuuzo ekyo kye wali obuuza nkugambye nti obudde buno sooka okozese ku Anso naye nga Anso oba togirabye mu maduuka gammwe ng'osobola okugula Rio-Gulandi osobola
osanzeyo futini osobola okugula futini. Ebyo n'ebika byonna bikola bulungi. Kakati waliwo ennima oba waliwo ebigambo abalimi byesobola okukozesa ng'abalala tebabyogera bulala. Eyo gyoyise anso waliwo omusajja omu ye yagiyitanga asira yemu yeeyo. No, kati asira nnyanja nnungi era ndowooza ku mutendera gw'ensi yonna oba wano mu East Africa. Nza okugamba nti asira ennyaanya yandibadde ennungi naye olw'okuba omulimi oyo simanyi wajjali asira ewotoka. Nange yankubako. Asira ewotoka kati nza okugamba bwenna nti kugamba nti olime asira oyinza omulimawo omulima ng'awotoka n'ogamba ate omulimisa wange biki byeyamba. Nze ako mbadde nkayisaayo okubuuza bubuuza nti erinnya liri ery'ennyaanya eri anso yemu ye asira naye bwe ziba nga za njawulo tugende butereevu. Omuwuliriza waffe owa Busiro Media abatulaba n'abatuwuliriza ndowooza omukyala eyakuba essimu oyagala okumanya ebika by'ennyaanya yongera kubeerako bubeezi tukyaleeta. Ssebo tugende butereevu ku katunda. Kaakati tugenze ku katunda. Weewaawo ssebo. Nabagamba kalimeze siga gwalimu obwewaka sikufuddeeko naye nze nfa nnyo ku muntu alima ebintu ng'agenda bitunda agenda bifunamu ssente. Essebo. Kati akatunda ako twakoma nga kalinnya waggulu. Emimwa tugikendezezzaako. Kati awantu awo olina okuleeta ku bigimusa oddemu oyongereko waggulu wano. Ate waliwo abalima obutunda oli n'omulaba ng'aleese ekiswali n'eri omuddo abireese atadde ku kikola. Eyo enkola si nnungi. Akatunda kaleke nga kali flat we kali tokateekako bintu gasiya oyo gwe kakasa nti buli wonooleeta obusi oba obutaddeko nga bugenda awo ku kikolo wennyini we kinaafunira mangu okusika obusi obwo. Naye kati ate wateekako agasubisubi biba bizibu. Nabirabako naye nali ndowooza nti oba baziyiza kukala okukala kw'ettaka. Ekyokukala ky'ettaka tekikozesebwa nti bw'onooteekako ekiswa ky'ebintu ebiddoddo bikinti kyekigenda okugaana ettaka okukala. Akatunda bwe kaba mu biseera nga byagundi at least teekako ebigogo oba biseera byakasana nga naye onoofuka amazzi gajja genda direct ku mirandira kuno. Naye kati wateekako ekiswa wooti ate oleeta amazzi oyiwooko ku kiswa gaba gadde tebigafuna bulungi gagenda direct wansi eyo okufunya essebo. Kati abalimi abakozesa enkola eyo essebo nandibasabye mugyewale. Awulidde byenjogedde si ya mulembe. Kati teekako yongerako manyuwa bw'olina yenna naye sikuwagira kuteekako buno obukuta bwa kalimbwe bino ebyenkoko ebya bino tutambulira ku busa obw'ente oba obusa obw'embuzi osobola okukozesa. Waliwo n'ebiralalala byosobola okukozesa. Waliwo ebino bibagula mu maduuka osobola okugenda n'ogula ebyo NPK yoleya n'ebirala daapu ebyo olinimirako ebyo biki ebyo n'obeera ng'okola ki oteekako byonna ebigimusa n'ofuuyirako ebigimusa nga birungi. Kati akatunda kambuse waggulu. Weewaawo we tuli waggulu eyo kakasa nti waya wazisibayo bulungi era wayisaamu emiti bulungi. Ekitandaalo kibeere ng'ekitandaalo kirungi nga si kiboofubboofu ate eri wakka ate kibeere nga kyonna kitambulira kiri ku level y'emu. Kati waggulu awo we tutuuka awo ate tetuddamu kusalako mitwe gino gikola ki egigaziwa egitambula egimera gisalako olwo emitwe tugisalirako eno wansi naye eri waggulu we gituuka waggulu gitambule. Era ebigimusa bino byenkugambye nti waggulu eyo olw'okuba nti wagenda bbanga wagenda beerayo emitwe mingi oteekako ekigimusa ekinaasobola osapootinga bulungi obutunda obugenda obubeera waggulu eyo kuba bubeerayo nga bungi. Kuba oba totaddeeko bigimusa wano oluusi ojja tukulaba obutunda nga kwe buli bungi naye ng'ate munda temuliimu nsigo n'owuyasa akatundawo oti munda temuli kirimu. Nali mbulabyeko. Kati ekintu ekyo kijja lw'ensonga eyo nti akalina obutunda bungi ate ebyokulya wansi bitono. Kati kyensonga lwaki nti ebintu ebyo bibeerawo ebityo. Kati we katuuka eyo waggulu ogenda kunkolera ekintu kino olaba amakoola nga mangi. Katugeze
nti buli luvannyuma lwa wiikisi 2 bita mu katunda ako genda ng'okakuunyuulamu ebikoola ebyo. Ebikoola kubanga w'otaakakuunyuulemu bikoola ebyo bijjamu obutunda obumu tebugenda kufuna layiti, bugenda kubeera mu bikoola. So nga akatunda akatambula ne layiti n'ekizikiza. Nali nno ndi mu kwebuuza lwaki ebikoola babikuunyuulamu babironda. Bagamba nakuba kikoola, mbadde ndi mu kuba kikoola eyo. Kati simanyi nsonga. Yeebeera ensonga enkulu nti akatunda kabeere nga layiti kagifuna. Nekizikiza we kiba kizze kakifuna. Kati ebintu ebyo byonna ne bibeera nga kasobola okubifuna nga tewali kikaziyiza kubeera nga kafuna mpeke yaako munda. Era waliwo obutunda oli kwatwala ku katale nagamba akatunda kano tekaliimu bwawowa otyo akatunda kano kanene naye tekaliimu nabo okakwata bwoti owulira tekasitowa. Kati ekintu ekyo kiva ku nsonga eyo nti oluusi akatunda obeera walemererwa okukajjamu ebikoola ebigimusa wano wansi n'okajjamu ebikoola n'ebigimusa ebyo nga tewabiteekayo wansi. Kati ate era enfuuyira essebo ebeere nga yeeyongeramu ku maanyi bw'obanga eno wansi era obadde onafuwanafuwamuko waggulu eyo n'okuteekamu amaanyi olw'ensonga akatunda ako kawoomerwa ebintu bingi nga kugasse n'emisota. Waliyo munnange eyo omu yalima akatunda omwana yali anogawo ati omusota nemutemu omutwe. Kati olw'ensonga nti obeera tofuuyira katunda ako ebintu bingi ebigenda okukola ebiwuka byekuumira eyo ebigenda okwekuumira waggulu eyo. So akatunda ako obeera olina okuba nga okafuuyira at least buli luvannyuma lwa wiiki obeere nga okakola ki ng'okafuuyira emisota gireme kujja waggulu eyo kwebaka eyo zifuuleyo obuliri bwagyo. So ekyo kyokka nti tufuuyirira misota naye nako kakuuma okubeera nga akatunda kalungi olina okukafuuyira. Ensangi zino ndabye obutunda waliwo sizoni we bubeera nga tebukyalabika ate ne bubeera nga bwa mwero nga bungi naye waliwo lwe butuuka nga akatunda kaabamu nga tekalina lususu newankubadde tebalya kikuta naye ng'olususu terulabika bulungi obumu bulinga obwakubwako muzira bwe bityo. Kiva ku ki? Kiva ku butafuuyira bakiwuka. Ekintu ekyo kiva mu nfuuyira kubanga enfuuyirayo nafunafu. Omanyi akatunda ako abamu era keetaagisiza ddala okuba nga okayiga bulungi kubanga sigamba nti okufuuyira eddagala ekkennyo bwe bulungi bw'akatunda naye akatunda keetaaga eddagala eryo lye keetaaga erigenda sigamba nti oleete kiro y'eddagala katugeze oba lino ery'obuwunga opakire mu bbomba ng'olwofuuyidde bulungi naye kaba keetaaga lya kasusu teekemu erigenda okukola akasusu k'akatunda ako. Bwe liba lyetaaga kijimuse ekigenda okufuula olususu lubeere nga lulungi liteekemu. Kati byebyo ebintu ebimu oluusi kati oli afuuyira n'agenda n'aleeta lyalyoka n'atabikamu eryo ery'obuwunga ye n'agenda ku nnimiro n'akola ki n'afuuyira naye totaddemu lya kijimusa totaddemu ligenda kukola kasusu k'akatunda. Kati ne kivaako n'olaba nga oli mwena mutunda butunda naye ng'ono atunda wano akatunda konna kanyirira we kati ate ono atunda akatunda ng'akokugambi akakuwa buwi alinga agenda okukakuwa buwi okitegeera. Kaakati ekibuuzo ekirala kyenbuuza omulimisa waliwo abalimi b'obutunda esizoni muyinza obbagambira nti naye wano sizoni kwamanyi mwe mukirwamu oba mumanyi nti mu myezi bwe giti akatunda katambula bbanga bwe liti katunda tekabeera ka bbeeyi kubanga waliwo kyenneewuunya nti obutunda ate butambula nnyo oba bubeera bwa bbeeyi mu biseera ebitali bya musana mu nkuba ate nga abantu basinga kunywa nnyo mu musana kiva ku ki? Kati kaakati obuzibu obubeera awo nti mu nkuba oluusi abamu ennimiro bazigayaalirira okubeera nti kuba eno kati ffe ku banywi oluusi mu nkuba ate obeera tonywa nnyo butereevu. Kati olw'okuba nti oba tonywa nnyo butera oluusi okugwamu kati ffe kubatunda ne bubeera nga buguddemu. Kati we buba nga buguddemu
fe ababulima abanafunafu ne tulemererwa okufuuyira n'ogamba kakati ezigenda okufuuyira eddagala n'obirekawo si kabbeeyi kati newagenda wayitayo wiikisi nga mmeka nga bbiri ate akatonda nekaddamu nekakolaki nekalinnya kati ate kasobolera okulinnya ng'ate era mu biseera bikyali ebyo byankuba kati abamu baba babuvuddeko kati kyekireetera n'olaba ng'ate enkuba etonnya ate n'ebiseera bino era abalimi nze mbadde mbagamba bw'oba mulimi wa katonda kakasa nti okalima era okayina ebbanga lyonna lwaki nti akatonda kati katambula ensi yonna. Mbadde ndakubuuza nti akatunda kano akaffe ke bayita ak'emasaka mwakavaako so nga ate akatunda ako kaalina obuwoomi n'akawoowo nemwettanira bino ebitunda ebinene ekyayero n'ekino ekyakakobe lwaki ekireetera okugira akatunda ako nti abamu lwaki bakavuddeko ke katunda akalwala akayina entondo akatunda ako ak'emasaka kalina entondo nnyingi buli kimu ebiseera ebisinga buli kirwadde kikalumba kikakosa. Ekyokubiri ate ko kali expensive mu lwaki nti ekitimba ekyo waggulu tekikoleka ekyo kituufu ekyo ekyawaggulu tekikoleka oyinza okwekanga omuntu ng'ekitimba ekyo obutimba akitadde miliyoni nga 3 kisinziira woogenda okulima naye okutegeka ekitimba ekyo waggulu ekyo kiyinza okutwalako miliyoni 3 bw'obanga okoze ekintu ddala ekivuddeyo ng'oyagala kufuna ssente. Nze nno mbadde mmanyi biri awo ebyo kasita kagenda waggulu nga nedda ssebo ekitimba ekyo emiti okuteekayo emiti kuba obutunda obwo bulaba buyina entondo obwemasaka lwaki tiwona okozesa zino togenda kozesa buno buwaya bubayining waya buno bwebagirise bwebasibisasibisa biki ebyo bino bwebazimbisa ku mayumba obwo togenda kukozesa obwo buwaya bona obukozesa bwoti kati kanakatunda buli wekaneekuuta ku bayining waya eyo omanye etalaga buli wekanajekuutako we kati kagenda kufuna kalenda alaba kagenda kufuna ekirwadde olina kukozesa waya zino katugeze zino zemukozesa ongoye ezo yengumu n'obugumu otyo ngumu ate yo tegenda kutalaga era esigala teyina kirwadde kyegenda kusiiga katunda kano kati ate waya eyo sente zaayo si ze zimu n'eza bayining waya okitegeera kati akatunda ako ko kabeeka kalungi ku katale era gwe woleeta ensawo yo eyakali akatunda bino ebinene n'ogiteeka wano noli n'aleeta ak'emasaka n'akateeka wali ow'akamasaka ayinza okuba ng'atunda emitwalo nga 5 ng'ate gwe ogenda tunda 25 makati kati ate newabeerawo ebbanga katugeze nti obutunda bubuze kati ate bo bano bannaffe bano abakamula bw'alaba kano akatini alabanga omutali butunda bwagenda kwanguya kintu kye kuba yayagala baketi katugeze baketi yagenda okukamula ateekemu obutunda nga 6 ejjule eteekemu amazzi ejjule kati buno obw'emasaka tajja kuteekamu butunda 6 bukole baketi eri yagenda kwagala bino ebiki agenda kufuna bino ebinene kyekiza kikadibyamuko kyekiza kikadibyamuko n'ekirwadde ekyo kyekugambye nti ko kalina entondo nnyingi naye nga ku katale eri waggulu era abasinga okutegeera bategeera akatunda ako bakaagala nnyo olw'ensonga ko tekabaamu kisu kaba n'akawoowo akalungi ate ke katunda kafu okuva emabega katunda kanasanga omanyi ebyobulimi bizibuzibu osobola okusanga omuntu nga obutunda bwemeza nga kalanze omuti gwonna kalabika bulungi kagujuziza nga tewali n'akafuuyira naye nga waliwo ennimiro gye bawuwa obudde bakoonola ebikoola bafuuyira bakola ki nga mwana wattu erabika bubyera kati ebyobulimi ebyansoberera awo nti osanga ebyo bizibu kubanga ebintu ebimu kankubulye muganda wange ebintu ebimu tubirekera katonda akole gweokola n'oteekawo oluusi n'okikwasa katonda kubanga munnaye olaba omulalu asiba kasasiro ng'alya biki naye olwawo okusanga omulalu ng'alwadde nti aliwaliro bamujja naye gwe n'ogezaako katondo n'ogira kati n'ogenda kasasiro wali n'olya oyinza n'obutake waliwo omukwano gwange omu yaŋŋamba nti nze sisobola mazzi mabisi ng'olwo nze ndi mu kunywa
nangamba siyinza kugakombako nze amazzi manyi mafumbe ne mugaa ate nootera okulwala mwattu kakati obuwuka nagamba bugaberamu obuwuka ne mugaa nti bwompimaapima nga bwondaba ndimu obuwuka bumeka ng'oli munene n'okumusinga kati ebintu ebimu obirekera Katonda kati akatunda ako oyinza okulaba bw'obanga osimbye akakonga ka bizinensi toteeka ku kiri ekikolo ky'ennayiba kyewalaba ekiri wali kyatafuuyira Katonda kyeyameza obumeza ne kibeere akako kafuuyire. Kakati njagala kalima nkabalira emyezi emeka okutandika okukwata ku ssente. Kati akatunda ako nga nakugamba nti akatunda okuva wansi wano bwe kaba kakubala okalabirawo bwe kafulumya ebikoola nga binaawe ebiti katugeze ekyokutaano kaba katandika okuteeka kakatunda kiba kimuli kati akatunda ako okutuuka waggulu nagamba nti akatunda ako okutuuka waggulu ssente z'oba wakozesa bw'obanga wakola ebintu byenkugambye zonna oba omaze okuziggyayo eri waggulu obeera ku magoba ku buno obutandika wano ku buno obutandika buno paka ku kitandaalo akatunda katugeze wakawa embowa 3 oba 4 ezo embowa obutunda obugenda okugenderako nga bulanda mpaka waggulu wali buba bumaze okuwa ssente. Kitegeeza akatunda kano bwe nkalabirira ne nkawa bye kaagala ne nteekako embowabowa ezeetaagisa okuva awo paka wali ku kitandaalo mba maze okumala amabanja nga ntandise magoba. Obeera mu magoba ago bw'oba weewola nga wakola bye nagamba ssente zonna oba omaze ozisasula ng'ogenda mu magoba. Kati obuuziza ku ky'emyezi akatunda ako kawa emyezi 4 ekinene 4 okubanga otandise okukwata ku ssente otandika okunogako otandika okukwata ku ssente kabalira emyezi 4 kubanga wakola ebintu ebyo byenkugambye nga wansi wasetinga bulungi buli kimu tokaleseemu muddo ebikoola obijjako ofuuyira eddagala nga wenkugambye kabalira emyezi 4. Kaakati ekirala kyembuuza ku katunda waliwo gye tuyinza okusindika omulimi ng'eyo gye wali akatale oba nze mbulimye ngenda kutandika mbunoge mbuteke ku ggaali ntandika okutambuza nedda kati engeri nti ffe tutambulira nnyo mu bintu ebyo nze nagamba tewali kyesimanyi wali katale kasita kibanga kya bulimi ebirala simanyi naye kasita kiba nti kya bulimi obutale bwoba obuyina obutale embuyina gwe mu butunda bwo kasita buba bulungi nga wenkugambye essimu yange weeri wano ku Busiro Media weewaawo buli kimu kijja kuba kiggwa oba nnyaanya oba butunda oba bbiringanya oba ntula oba green pepper kyonna kyoba olime kasita kiba nti kikwatagana. Okimanyi nti nali nava kulima omanyi nalimako ennyaanya nga n'akasente nkeewoze gaseeko omusaala nze ennyaanya eyo waliwo ne neighbor mu nnimiro naye yali alimye nze nalima asira kaakati ennyaanya etuuka ekubye entengo nga buli omu bw'atuuka waafuuwa oluwa agenda okulaba ekikolo kimu nali nnimye hafu yiika naye nga ngirimidde mu siteepu nga kale eno paati bw'etuuka butereevu soka neega ekikolo kimu sinsi bedi yali ekyaliwo kiri nenkikuulawo nensima ku bbali nenzizaawo ekirala kiba kigimukawo ekiti kyakateekako nakyo neddamu nekikuba kati nendabirira ennyaanya naye nga zitandise okuba zibabukamuko ziwotoka neŋŋamba ye nkoze ntya nenjirabirira netuuka nga ennyaanya ya bbeeyi mbulamu nga wiiki emu ntandise okulondamu ezo bafumba waka nagenda okujja ng'akawungeezi nga paati half liringa ekkubo bwe riti ekisinde kyavudde waggulu paka wansi ziwotose neŋŋamba nkoze ntya naye bwe nabuuzaako abalimi sati oyo gwe bayita kiwotoka nali simanyi nti mu ttaka omwo mwali naye mpita kulya neiba neŋŋamba omusajja ono bayiranga nti musezi wange yasooka naasera eno ewuwe nga temulimu wadde ne buziba
nkyane bukya nkeerayo mu nnimiro nagenda okutuuka nga paati endala nentuuka nenkuba omulanga nasooka nenyiga nenzikuula byewotose nga nensuula entuumo bweti kakati ne baŋŋamba toddamu kuzisuula zisaleko ebikoola salako amatabi ebikoola ebyo ebiwotose entengotengo zireke fuuyira nenkuba ebbomba nalyamu akasente akatinitini okusinziira ku kyenali nnimye ennyanya nengitiira ddala era toyinza nagiŋŋamba nsobola gisanga mu nva ennyanya nzibu naye ebyo byonna ebigundi ebyo baabijjawo ebirwadde ebyo kyekiri kyenkugambye nti ennyaanya kati okubeera safe lima ennyaanya nga tewotoka era ng'obuuzizza ku dduuka ennyaanya ekika kye mumpadde kiwotoka oba tekiwotoka kuba ebika eby'ennyaanya ebirungi byomaze obbibagamba obuzibu bwennyina mbadde nti ndi mukunyumiza mu nnyaanya wadde tuli mu katunda kati olwaleero nze bansanze ku dduuka oli ayagala nnyaanya ali nange njagala kutunda kubanga era nze naleese ziri eziwotoka nezitawotoka oba n'okusuubula nange nasuubudde busuubuzi kubanga oyinza okusanga teziriiko kalambe ndi zino ziwotoka mmwe abalimi mmwe muzi experience nga bamwe muzifunamu obukugu kyokusinzira eyo nga bwefaanana bweti eneraika yekola bweti kakati omulimi w'ebintu ebyo ogenda muwa magezi ki yeebuuze kubanga olwaleero nze gwayinza okwebuuza ow'edduuka ate nze ntunda njagala kasente ati kakati ensonga eyo nabagamba ekintu ekyo kizibu ab'amaduuka abo wabeerawo gwe bateeka mu dduuka ng'oluusi bamuze mwana abaddewo oba yakamaliriza esifo bamutadde mu dduuka eryo nga nebyakola tabikola kitabitegeera n'ennyaanya wona omugamba nti njagala ennyaanya njagala ensigo y'ennyaanya genda bugenzi wali mu masajja eyo jjajja agambe yiino ya sente weeti oluusi akugambe eno ya mitwalo ensigo ya mitwalo 3 naawe olabe nga sente ntini ate waliwo n'eno ya mitwalo 4 naye nga tosobola kunnyonnyola nti eno ewotoka eno tewotoka naye ng'omutunzi w'eddagala omulungi oba atunda ebirime ensigo alina okuba nga amanyi okunnyonnyola kasitoma najja newabanga azze n'emitwalo 5 n'omugamba nti ensigo eno kituufu ya mitwalo 5 naye ewotoka kati n'atwala ennyaanya eyo ng'agimanyi nti ekola ki ewotoka mpozi tulinayo bannaffe bano abagenda n'agira ennyaanya enkamule ng'oli yagenda ku dduuka n'agula ennyaanya n'asimba gwe n'ova n'ogenda n'okamula ku nnyaanya eyo kati oyinza ogenda okugikamulako nga n'oyo gwogenza ogikamulako nga naye ayagala ka ssente tagenda kugamba nti ennyaanya eno gye nasimba wadde wane wange wo yalama naye ewotoka olw'okubanga gwe omuleetedde akasente tubadde tudduseyo buddusi mu nnyaanya tuvudde mu mboozi naye nga tubadde ku katunda emitendera gyonna tugituuseeko tuli mu kunoga kati tugenze akatunda kafuze era katuuse okunoga butereevu kati akatunda ako era nga we nagamba ku nnyaanya sooka onoonye akatale akatunda kali ku mbeera ki kali ku purayisi ki obudde buno si byakuva eno kugamba muzeeyi obutunda olinayo naawe noga gyebuli muzeeyi ojja kunkwatirawo obutunda 2 siringi 100 gyebali abantu webatyo kati nga gwe buli oli wajja muzeeyi olinawo nga mugenda mu nnimiro kuba ennimiro eno wagitegeka nga oyagala ssente kumpi ezaawamu bwe buba obutunda olaba tebunnawera bulungi sooka kuba katunda tekali nga nnyaanya nti ogenda kateekaawo ekya kakeere nga kavunze sooka okuŋŋaanye olabe nti mpezezaawo obutunda genda ku katale tobuuza omu buuza oli kuba oyinza okubuuza omu nga gwosookeddeko emufere first class akuwa bibye akuwa ebifu wayitira gendako ne mu dduuka obuuze bano ababugula abakamula obutunda mugula bumeka siringi 10 ovaawo at least ng'ofunyeko ku kifaananyi ono waanajja okukugulako obutunda obwo ojja bomanyi omugambe nti ate kakati ng'eri bakwata bunaabwa 10 gongamba 2 obutunda obudde buno butambula Kenya bugenda South Sudan bugenda Tanzania bugenda teweteka ku pulesa nti akatunda kagenda kudibako
ebyokudiba ebyakatunda obudde buno tebiri ate ko kalungiko nti nno oyinza okukamazaawo ewiiki osobola oyinza nolaba nga embeera si ya mulembe n'ogamba akankaterekemu wiiki 2 n'okatereka akasi tokateeka mu kifo ekirungi obuteekyo wansaawo obwanjadde obutunda bubeerawo paka wonoofuna bbeeyi nga nnungi okusinga okupakuukirira ate oluusi ekibalo kyo kyewabala ate kigaana okuvaayo naye ng'ate gwe okupapaku oleese obuzibu obwo gopapye ekirala kyetuyinza okwogera ku katunda tukanoze otugambye nti ebintu ebirimwe byonna ebbeeyi osobola okunoonya obutale kubanga mwotambulira obutale mbumanyi obutunda buno nabwo bulimu ebikanga ennyaanya nga tuvudde ku langi n'ogamba nti kano ke kakakobe kano ke kaganda akatono kano ke kayero naye bulimu ebika nga bwogamba nti kino ekika kya kano kino kika kiri kino kika bwe kiti sijja kugamba nnyo bika kuba kati obudde buno ekiriwo wano mu Uganda yaffe simanyi mu nsi endala we biri naye nga wano mu Uganda bwe mba njogera ku kye Uganda kyalinawo akatunda k'e Masaka ozi okuggyako waliwo we bayinza okuwa akatunda ako nga kagatte kale kankugire kukulikyo oli naafuna akatunda k'e Masaka akagatta n'agattako kati kino ekitunda kye wasse ekya yero n'akagatta kati ng'anoonya nti kuba kino ekitundu ekya yero oluusi kimanyi okulwanyisaamu ku birwadde mu ttaka eyo ate kano ko bwe kabanga kosimbye dairekiti ko tekasobola birwanyisa kati oli naddira kino ekitundu ekya yero n'akisalako n'ayungirako kano waggulu kati kaba kavaayo wansi kivaayo nga kino ekya yero naye ate eno waggulu kateekako buno bwaffe obw'e Masaka kino ekikola ekyasooka ekya yero kikiyambeko okulwanyisa obulwadde kali kabale otyo kabale waggulu ebiseera ebisinga era n'okubala embala ekyukamu ko katera okubala ennyo naye ate bw'obanga ogenda katugeze ku nasale bedi okugula akatunda ako akagatte ate ko kaba ka bbeeyi ndala nti ogenda kusanga kano ogenda kukagula siringi 1,000 oba 1,500 kiri ekikolo kyakali akagatte buno ogenda ku nasale bedi basobola okikugamba 5,000 bbeeyi kati awo yeyinza okujjamu gwe ng'omuntu kakati awo yendoza kyekika kyetukyalina kati kino ekigatte naye kano nali mmanyi nti nekino kyetuyise ekitundu ekyakakobe n'ekya yero nabyo bagatta bigatte kwa okuva edda nedda tebyaliyo nakula ndaba kano akatunda ebintu ebyo baze nga omanyi nti ensi egenda ekyuka edda twalinanga bukoko buli n'obeerawo n'enkoko emala wiikisi 2 bakugamba nti enkoko osobola n'ogirya kati byebitunda ebyo era naako nako bagatta kagatte kugambye akakakobe nako bagatta kagatte naye kale olw'ensonga nti badde sagala nnyo kugenda eyo kuba olugendo luba luyinza okubeera oluwanvu tetugendayo Jessica kansooke nzijukize omulabi n'atuuliza ku Busiro Media nti kyokola kya ttendo nnyo nnyini ddala okakasa gwe n'osalawo nti eyo yesinga endala zonna n'ogibeerako nga togivaako tuli mu puroguramu ya byabulimi tulabye ku birime ebyenjawulo ate tukusuubiza tugenda kuba tukusensulira ebirime ebyenjawulo twasoose ne twogerako ku katunda kuba tulina omuwuliriza waffe yaŋŋamba ali busseeyo kyenzijukira naye nga tagivaako abuuza ebika by'ennyaanya ebirungi byayinza okukozesa ne tusalawo tusooke tuyiteyoko tumubuulire tubadde ku katunda nga tulaba emitendera gya katunda oyinza kukakwasaganya otya oyinza kukateekako bigimusa ki oyinza kukabalira matabi ameka oba embowabowa mmeka eziyinza okukolera kyoyagala oyinza kukozesa biki okukafuula nga sikiini yeeyo n'okulaba nga ensigo mweziri awo we tubadde wennyini omulimisa wange waliyo abakamuzi ba juyisi nga bakamula obutunda obwo
waliyo n'akatunda ffe ke twayitanga akazungu ako tekatera nnyo kulimwa katera nnyo okubeera ku miti abato bakayita kakalubira kakalubira akatunda ako singa mbadde ebikolo mbina kalina akatale kubanga waliwo eyasooka n'aga nti kana akatunda ate ye bwe yakanywako nga bakakamudde kayitirira obuwoomi kakati ako nako omuntu ayinza okalima kalina akatale osobola okukalima era wano mu Uganda nyinza okugamba nti bintu bitini nnyo by'osobola okulima nga togenda notafunamu ssente bingi obirima n'ofunamu ssente naye osooka n'otunuulira abantu kintu kiriwa kye basinga okwagala kati akatunda ako waliyo abakaagala naye ennamba y'abo abakaagala akatunda ako teyinza kubeera nnyingi kwenkana y'akano ak'e Masaka oba kino ekirala kinene akatunda ako waliwo omukwano gwange mukamuzi wa juice mulungi naye yakakolako okunoonyereza ng'akatabudde mu juice ow'obutunda buno obulala n'awuliramu enjawulo nga ddala ate kalina akawoowo kalina akawoowo kalungi ak'amaanyi ng'era bw'olaba nti Uganda ebintu byakugezaako nakuyiiya nti abantu abamu edda twalyanga kabalagala wa paani ng'ava mu sukaali ndiizi ne bamala ne baleeta kati bagoya n'amatooke bagoya naki ne bateekamu ne sukaali kati n'ako akatunda nga mbadde ebikolo byange mbirina ne mbigatta mu kale nnyinza okafunamu ssente nze nkugambye kasita olima ebintu ebyo byonna noonya era obutale mbuyina weewaawo katunda ako ewaffe waliwo omusajja yakayina nga kanene twakulanga ffe ke tusombera amazzi akulondera akataasa kalamba ak'obutunda naye nali simanyi nti nako basobola okukakamula kye nkitegeere kati bakakamulira ddala naye ko kaba kakugattirizamu bugattiriza mukali kaba kakugattiriza so nga ate ko kali ate kosobola okubeera nga okakozesa kokka kugattiriza kufuna oba oli awo na kujjayo kintu kirungi ne bakasitoma n'obuwoomi kuba gy'oko mukola ekintu ekirungi oba ekyenjawulo bwe bungi bwa bakasitoma omanyi nako nkogeddeko kuba tuli ku butunda kyekikanyogezezzaako tuli ku butunda kyembadde nyayo okubuuza wali osomesa ku nnyaanya watugamba nti waliwo akaseera akeetaagisa ssente ng'ennimiro yeetaaga okulima omulundi oba oli awo gumu mangu kakati mu katunda kiri kitya era nawo waliwo kapaati oba kasiteepu nga kakasente kakazigizigi so maliriza n'ekyo tugendeko omulako akaseera kenagamba oba kenyinza okugamba akaseera akaba akakazigizigi ke katunda ako nga kambuse waggulu obeera olina okufuuyira nnyo naye ng'ate ekisinga okumenya ennyo mu katunda kwe kukateekerateekera ekitandaalo kye ekyawaggulu gwe kasita oteekateeka ekitandaalo ekyo ebirala biveeko kuba kaba tekajja kugwa bw'ojja kukatemerawo mu budde bwo bw'okola ki bw'oyagalidde weewaawo nzika nga otumira ku batuuliriza oba busiibule tuwunzike pulogulaamu eyo mpozi neebaza mwenna bannanga ababeera ku pulogulaamu eno ne mutuwa obudde bwammwe ne mutulaba mbeebaza nnyo mpozi era nyongera okunakuwalirako abafunye ebizibu olunaku lwaleero ate nensanyukirako abo bonna abafunye ebirungi mu lunaku olwaleero mpozi kantumireko maama wange Lesite Zalwango nkwagala nnyo weebale kunzaala mpozi n'okunsomesa nenyongera n'okutumirako kitange Kajimu Wilson naawe weebale toyina mukyala omukyala n'omukyala wange gyali naye
etogenda mwatukiriza mannya saagala bayinza omulumba abantu ekitegeeza naye nga gyali oli mukunyweza byakwerinda ndi mukunyweza byakwerinda weewaawo mwebale nnyo abagibaddeko abagyekuumirako bannange tetuyina kye tuyinza kubasasula kubeera ku Busiro Media kubanga ebawummuza birowoozo okugibeerako lyabafuukira ekkatala naddala mwenna abava ku pulogulaamu n'olinda endala n'odda ku ndala n'ojja ku ndala mande ku mande nga togivaako mwebale nnyo mwebalire ddala tubadde mu pulogulaamu ya bya bulimi nange muzzukulu wa Mugema Sali Alex Ekitoleko gikutuusaako musibe bulungi mweraba